po jako akawuwo. Ng'oggyeko ensimbi enneewole okuva mu bbanka ssaako n'amawanga gannaggwadda, gavumenti ya Uganda ensimbi endala eziddukanya eggwanga ezijja mu kuwoza misolo okuyita mu kitongole kyayo ekivunaanyizibwa ki Uganda Revenue Authority. And so for those of us who have the privilege to work in some of these institutions which are difficult, they are difficult so that you make them easy. So that you make them work. Olunaku olwaleero ekitongole kino ekya URA kijaguza emyaka 30 beddu nga kikola omulimu gw'okuwoza emisolo okuva mu bannayuganda abalina amakolero, emirimu ekitali gimu, ebyamaguzi ebiyingizibwa eggwanga, bamusigansimbi ssaako n'ebirala, era ng'emikolo gibadde ku kisaawe Kololo. The board is dedicated to ensuring that URA pursues and implements the recommendations within the government's domestic revenue mobilization strategy. We have set ourselves the target of attaining a tax to GDP ratio of 18% to 20% by the year 24-25. Minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Matia Kasaija asiimye ekitongole kino ki Uganda Revenue Authority olw'omulimu omunene, ng'ono agambye nti omulimu gw'okuwoza omusolo wadde gukoseddwa nnyo ekirwadde ki COVID-19, enguzi ssaako n'okusoomoozebwa okulala mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2021, ekitongole kino kyasolooza omusolo obuwumbi 19 n'obukadde 263, ekiraga nti omusolo guno gwalinya ebitundu 14 bw'ogeraageranya n'ogwo ogwasoloozebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020. In particular, I commend Uganda Revenue Authority for the good revenues results so far achieved, even with the 50% reduction in business activities countrywide. Uganda Revenue Authority has managed to collect 19.263 trillion Uganda shillings in financial year 2021, registering a 14.99 revenue growth and tax to GDP ratio of 12.99. I congratulate you, URA. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agambye nti wadde URA omulimu egukoze ne wakyaliwo amakoona agakyali mu bakozi abamu mu kitongole kino, gagambye nti mu buli ngeri yonna galina okunogerwa eddagala. So, of course now at least there are some Josephs. It's not like before when it was 100% Judases. It's now akatogo now, mixed. So that is the story of URA. I know the story here. The Wanyankore say, kurokura akakumanya kakafwa. The Wanyankore say that if you had bad habits when you were young, it would be good the old woman who knew you to die so that you can tell lies when there is nobody who can say this one. But I am the old woman who is here. I know the story of URA. President Museveni ayogedde ebiyambye gavumenti ya NRM okusolooza obulungi emisolo omuli okwekebejja mmotoka z'ebyamaguzi ebiyingira eggwanga ssaako n'ebirala, byagambye nti biyambye nnyo okumanya watuufu awateekebwa okuva omusolo. Because you have got a lorry 40 tons. How would you know what is inside there, the lorry? Many years ago, during the time of Aaron Kajina, actually, even before Doris Akor and all that group, say, we even got an offer from an American who said, you people, you are losing a lot of taxes because the lorries, you don't know what is inside. There's no way you can unload at the border, unload a lorry of 40 tons and see what is inside. So what you should do, have x-rays. Eyaliko ssenkulu w'ekitongole kino Aleni Kajina alomboza okusoomoozebwa kwe yasanga mu kitongole kino ng'akyakivulumula, omwali obuli bw'enguzi kumpi obwali bwagala okumugoba ku mulimu, wabula ng'olw'essaala n'ebyawandiikibwa gavumenti yasobola okubyaŋŋanga, wasinzidde okusibirira eyamuddira mu bigere entanda okusobola okuŋŋaanya omusolo obulungi. So when I landed in URA, needless to say, it was a very strange institution. It had just begun.
And the character of URA at that time was a very difficult organization. I think you will see it in one of the booklets on your tables. The past of URA was this high-handed public institution which used very tough means to collect taxes from the people without due regard to who the taxpayer was. So the focus was, let's extract rather than serve. And I'm happy to say and to witness that today that character has changed totally. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde abakungu okuva mu kitongole ki Uganda Revenue Authority, baminisita abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ssaako bannaddiini abasabidde eggwanga ssaako n'ekitongole kino okuwoza obulungi omusolo okusobola okuyimirizaawo eggwanga. Joseph was unique. What brought out Joseph outrightly was interpreting the dream of the king.